okimanyi nti akasajja mu bumpi bwako mu bunaku bwako kagenda ne katwala mu muganda wange Uganda ne kamufumbisa mmere mbuno mbu I wanted to meet my friend kumbe already okimanyi they were already bonking like already bali yeah nga bakola ebintu behind her back you know esigeze yali tamanyi nti ameetinga mujjawe. No, she didn't know at all. I had the conversation with my dad and he was so heartbroken. He was like, that's really dangerous because they could have done anything to my daughter without her knowing. Because she was introduced as a friend and she made food and they were all happy, blah, blah, blah. But they didn't, you understand? They were just hiding it. It's just a friend and stuff like that, you know? Ebintu nga bikagwe ze tubadde tumanyi nti biri too deep we bityo. No, the problem I'm having. Kati ekitegeeza bino byonna gundi Kaloli byagamba mbu anti ze munayi batuma manyi ennaku zino sagala bya gundi. Naye kakati bino byonna simanyi I stand for women byonna bya kifere. She's just bullshitting. I want you to know one thing, Emily. One thing I know about her is she does not know the word like the real meaning of the word karma. I don't know if she knows the real meaning or she just says it, but being Miss Karma, you have to know at least the definition of it. Kubanga bina byayogera biri the opposite of which. Yes, emboze eyo mpanvu neranga ngenda gikuwa okuba gyetandikira paka gyeggwera gwe weka alina time ngenda kusaba mbikano kawo obudde eddoboozi eryo limuli mu kubeera nga muwulira oyo sister wa mujja wa Shiba Kalungi oba kibera kitegerekese Shiba Kalungi bawe twakizudde nti nera Shiba Kalungi tamuliko yeka wabula Shiba Kalungi ndoza ye mukyala mu ye mugole yaliwo kati sister wa mujja wa Shiba Kalungi agezaako okwogerezeganyako ne mukwano gwe okubeera nga atubuulira amazima n'obutuufu bw'eno ensonga. On top of that n'akatambi ako k'oli mu kubeera ng'olaba ka musajja ng'ali ne mukyala we oba mujja wa Shiba actually nga bali bonna Shiba ne mujja we n'omusajja. By the time we bakwatira akatambi kaneno njagala okutegeeza nti yeyo omusajja we ya introducingira mukyala we eri Queen Kama oba Queen Shiba nga mukwano gwe Justy bujja tugende tulabeko mukwano gwange omusajja yagamba mukyala we omukulu tujja tugende tulabeko mukwano gwange nga mukwano gwe gwagamba ye Shiba Kalungi. However yagenda okubeera nga akikola ekyo already nga ye ne Shiba Kalungi bali bati nga bali bati kugamba nga bali kitole nga n'okwerya kigambibwa mbu batandika dda okubeera nga beerya. Shiba Kalungi mwaka video oli wabeera nga omanyi nga onoogenda ne mukwano gwe ng'oli ne girlfriend wo naye gwe abawerekeddeko alinga owookusatu nga tolinawo omuntu wo kati n'omwakyala naye yali yeekwatayoko ka video n'omwami okitegeera time yaabwe nnungi bali autu bazze ne mukwano gwabwe Shiba kweganga beekwatayo ka video. Shiba Kalungi najja n'akalingizaamu nti nange wendi njagala nnyo okubeera part of this beautiful family ng'abaana naye comment za Shiba Kalungi yapostinze ekifaananyi kimu naye nga mwansi mu comment buli omu awooza nange nali yagadde okubeera part of that beautiful family nange nali yagadde okubeera part of that beautiful family. Now you are part of the beautiful family okusinza ku ka audio ke nasooka okubeera nga nkuzanyira waneeno aka Shiba Kalungi. Kati kuguneno omulundi ngenda kusaba owulirize n'obwegendeza we tukomye we tugenda okutandikira akatambi kaneeno ka sister wa mujja wa Shiba Kalungi nga tottola ensonga ezirimu ne taata wa mujja wa Shiba Kalungi kwegamba ensonga mpanvu nnyo nti olwedde omusajja agenda okujja okuleeta mukyala wa Sinka ne Shiba Kalungi golwedde omusajja akimanyi nze ne Shiba Kalungi tuli tuti kyokka n'aleeta mukyala mukulu ajalabeko ku mukyala muto ono aji mulala mukko tukyali ku Bauteza nene Uganda tulinayo Bauteza waffe anti we tukomye we tutandikira tweyongeddeyo maaso kola toyinza kugamba anyway over the years tubadde tulaba mawulire nga bagamba oyo omukazi ali abisiyaga right nga yefuula akidenayinga naye okimanyi nti nno oyo omusajja okuleeta that proposal to my sister yakireeta on the table mbuno ayagala kuzaala mwana mulala. My sister namugamba okay fine and well let's get a surrogate. Kati okufuna surrogate ono namugamba anze waliwo gwe mbadde nina mukwano gwange biki gwe ate no nabadde saakawulidde bulungi okusinziira nti already baalina abaana abalala ono kyagezaako okubeera nga nnyonnyola Solgate nti okusinziira nti baalina abaana
nengo omusajja akyayagala okuzaala omukyala kyaka n'agamba nedda sigenda sobola kubeera nga nkolaki neyongera maaso n'okuzaala twandifunye omuntu omulala n'akuzaalira tebayita surrogate mufuna omukyala ali willing okubeera nga akalinga olwo olubuto either n'omusajja ne bakuggyako enkwaso amazzi agazaala ne bagakuba mwoli omukyala n'afuna olubuto ne muzaala omwana oyo omukyala n'akuza olubuto paka ku myezi 9 n'awaluzaala omwana oyo n'amubawa kati mbushiba kalungi ali surrogate waneno tuulizeewo bulungi kankazeeyo mabega katidi bina byayogera biri the opposite of bikyakola toyinza kugamba anyway over the years tubadde tulaba mawulire nga bagamba oyo omukazi ali abisiyaga right nga yefuula akidenyinga naye okimanyi nti nno oyo omusajja okuleeta that proposal to my sister yakireeta on the table mbuno ayagala kuzaala mwana mulala my sister namugamba okay fine and well let's get a surrogate but ofuna surrogate ono namugamba anzi waliwo gwe mbadde nina mukwano gwange biki akakasajja wekagamba my sister I know someone, she's lovely, blah 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 blah, she just wants to have a kid so she can carry our kid for us. Kati ono namugamba no, I would not want to do it with someone, a friend who oba biki ebyo. I want us to go through the right channels. Oshtegera akasajja ne kasoka ne kabigana kumbe already ndoza bo bali bakola byabo of course. I think they started bonking like 3 Oshtegera. Like he's handling it so wrong because it's too bigger. It's too big for him. It's bigger than he thought. Well, he's not handling. Can have a kid and that's it. He's not handling that kakati ye gundi Kaloli naye ayagala gundi okumanya okay. Naye alabi yatomedde mazima. The only thing that guy has is some piece of plot kaya nesita yamuyambye n'omuzimbiramu akayumba because of course ngabo obimanyi some people like bakola half so if it wasn't for my sister nesente zalimalize yenyumba tezali baddewo naye that's the only thing he has era we bamukwata mbe bamuzza shiba muteke mu kayumba kako katimba at the end of the day she should be proud of herself and she should be a proud single mom to a very nice original Ugandan girl Ugandan child. Ate waliwo naze nga bagamba mbu simanyi era wadde but shiba yazadde simanyi mulenzi ate oli alina bawala we don't care ani yagamba in Europe it matters. In Europe abana abawala be basikira n'ebugagga bw'abazadde ne Uganda things have changed seba abana abawala kakati gundi abana abawala kakati se abazadde babateera ddala mbifo naye kakati kati nga bw'ogambye oti omusajja namwavu kakati era tewali nnyo Charlina, and that's the problem. Sometimes I always I told my dad, I was like, I'm very happy I'm not so soft, because I'm sharp. Because of love, I'm blinded. Cut my sister, they're almost going to 20 years, man. Hey! 20? It's a very long time. She used to be so happy and vibrant. She's so cute. She's still cute, but love I'm softening. Those things of, I love my mom no matter what. He was in jail and she still stayed by his side. It's getting worse and worse. My sister ngalina abaana biki n'agumba ekitegeeza kye kyamulemeseza n'okufuna empapula ndowooza kubeera mu ezo ssaka ebyo byonna era kyobola bati nationality tegenda kujja anytime soon because my sister was the one kati njeni nti my sister is kind of known like in those communities eziyamba abantu bakaza kibadde kibakinga up n'omusawo obimanyi anaye Jules olumpadde naye maama nzigweddemu amaanyi omusajja mwavu mumpi talina mpapula uyo bamusiba nako ex-convict lwa bisimanyi bino bya gundi byakuleeta bantu bazifuna alade segeza shiba bwatu bwe yatomera nga looza agenda kuzaala ka British kumba agenda kuzaala sweet Uganda Kanim, I never told you Jumbo. I saw your beautiful family and I wanted to be part of it. What are you talking about? How can you be part of someone's family? I never told you Jumbo. I saw your beautiful family and I wanted to be part of it. What are you talking about? How can you be part of someone's family? She refused their threesome. But my sister refused. She's like, hey, don't put me like. Kati ulira
okusinza kwona atutegeeza nti okusinziira Tishiba 3 Samwako atakategeera kwe kugenda ng'omusajja ali omu naye abakyane mubeera babiri naye ne mukola ekikolwa eky'okwegadanga oba okweyagala nga mwenna basatu bwe muli kye bayita 3 Sam. So kube nange information eno nyingi simanyi wamu nagisobola ba SMX Media Kings and Queens. Tuwuliddemu ekyomusajja okubeera nga bamusiba, tuwuliddemu ekya 3 Sam, tuwuliddemu ekyokubeera nti Shiba Kalungi ayagala kubeera ng'omwana we amuzaalira eyo however much nti omusajja ate amuliko talina mpapula. Tuwuliddemu ekyomusajja okubeera nga mwavu kyo bakikakiriza manya mwavu, ekyomusajja okubeera nga mumpi bannange tweyongeddeyo maaso. Include me in that madness. Agala nyini musiyaga mukazi wattu. Exactly. Can you imagine a married man proposing such to your wife? Jesus. Akasajja kalinga akalalo. And you know, in 2000, when I was in Uganda, and then I found him at Caramel. Nane kanga nyo, I was looking like, oh no, ate namugwako nga tandabi. Omugwako nga takulabe nti gwe iniro we sister gundi sister wa mukazi we nga takutegedde mugamba Jeff, what's up, how you doing? Nga yena atuya na yali asitudde oba yali asitudde nemutuli awent I was like era nasirikira my dad pisha nemugamba lengera ndo asitudde mukwatira mbwenzi bandayo busajja busekiganda omuntu yabyage basajja be Uganda olumu olaba bagaba bosambu era abakazi be Bulaya asimanyi bakamba asimanyi wotuukayo bakubonyabonya yena abaleetera abantu okukola we batyo oli akututte akubeereddewo akulese Bulaya ate era omuyisizza bwoti bambi akulinze mu jaila akoledde buli kimu yamukumiikiriza newe bamusiba mukomera yamumiikiriza. Of course, I think I took a child just more recovery, via cancer. I married the two baby girls, so it was very tough. But she made it through. She's a strong girl. But it's just sad to see like your big sister. She's the sweetest, and she's just going through all this rubbish, and people are all dragging her like they know her. They literally have no clue who she is. Ngaze timu ya Shiba ye pushinga bi audio ngate mukazi tabiri nako mukazi alina ku social media. No, it's because I think she wants to be relevant. But she's not going to be relevant in Diana's life because Diana does not give a damn. Like, she doesn't care. She moved on. She threw the guy out. Kati weyagana. They took it to my parents, even to my parents, like my dad and my stepmom. My parents were like, no, it's your decision, but we don't agree with that. Like, it's a Christian family. The two kids are maybe going to. Katinga, what would they do? Why would they go for surrogate? Wanga people don't know Bambi. Why it would get to surrogate? Bambi. And like my sister had cancer a couple of years ago, so she's a cancer survivor. She had blood cancer. Bambi. Yafuna bone marrow transplant from our little brother. Now nakatona namuyamba. Kubanga folaba sister wangu kuzala ne last born we. Yali ku cancer bed ngali ku chemo mwana gwe. Yazala that baby omuto nga achali nga tanagwayo because the body couldn't take it anymore. I understand mukwano. Kati kanoneka But omusajja kyava pretending oh you know about your situation sagala mbwate okolechi odemufuna lubuto kuba tetumanyi what may happen bichi nati yetera wacho kumbe already he's banking Shiba for like years, you know. But Shiba alabika yatuka age n'alabanga emyaka gimuyitako tasobola kulaga omusajja ndoza namugamba me I want to have a kid now. Shiba yatugambye nali mwasa 35 naye giwera kweri. Yeah, money at the end of the day. Buli muntu ndaba nti nasingira ddala wala sister wo. No. Ani yagambo nombo ali asatu mwetano. Shiba. I think Shiba is older than my sister. Of course. Alabika. Yeah, she is. Kasista ko kalabika anti kakyali mu supu katoto. Kali so cute. No, the thing is, chokolaba ngawe gambe like it's just hurting okulaba omuntu ali so selfless ngaba mukoleche ekintu. She does not deserve that. She's a really sweet soul. Abera mu bintu byakuyamba bana bali cancer. She visits hospitals. She has been in the news also in the UK. I don't know if you've seen some, but it was a very, very big story, her cancer journey and stuff. I was talking to my dad. My dad is also sick, you know. Bambi. He has Parkinson, and
Kugamba, he's so hard. He's like, yeah, it's hard to see my baby like that, and we loved this guy, and we welcomed him in the family, and he's just done the worst, really. And he's not even handling it. It's the problem. So, information so far eyo gye tulinako obeera osobola okwandalayinga key point ezisingamu okubeera enkulu ekisookera ddala nti mulimu ensonga y'ebisiyaga mulimu ensonga ya threesome mulimu ensonga y'omusajja okubeera nga mumpi bakikubyeko nnyo mulimu ensonga y'omusajja okubeera nga mwavu mulimu ensonga y'okubeera nga omusajja talina bipapula bisobozesa Shiba kuzaalira mwana eri omwana oyo abeere actually bafune obutuuze bweri mulimu ensonga y'omukyala mujja wa Shiba okubeera nti bayinza okubeera bonga family yenga omukyala yakita kubanga ali mukwasaganya okusinza kuona engeri gyayogeramu however ono naye ebyo byonna bigenza okujja ndowooza Shiba yabireese okitegera bulungi nnyo byonna bigenza okujja ndowooza nga Shiba amaze okubeera ng'ayingira kubanga omukyala yabadde mulwadde ndowooza omusajja yafunira gaapu okubeera ng'asinkana Shiba engeri omukyala gye yali ku cancer treatment ne chemotherapy n'ebisigadde ng'ebyo ndowooza omusajja n'afuna chance eyo okubeera ng'amiitinga abantu ab'enjawulo walino mu Uganda story eyo ngenda gikolera olunaku olw'enkya eyokubeera nga omusajja oyo batandise okubeera nga bamuyita Bauteza w'e Uganda mbuye Bauteza bwe tulina wanene mu ggwanga erya Uganda neera ebifaananyi bikyeyongera okubeera nga bifuluma ebyono omusajja ne ba celebrities ab'enjawulo story eyo ngenda gikolera olunaku olw'enkya naye sofa gwatasobola katwala in ngenda kusaba bambi katwale in kamusaba subscribing nga ntujja beera ngo missing updates naddala nga zino kasenyi gamwe bale kunsabira kagenda kakendera naye nga nkyetaagayo obutundo bw'enjawulo nsobola okubeera nga kagobera ddala kwebaziza nnyo gwe ya subscribing edda atera kubeera ngo subscribing on notification bell tujja kubeera ngo missing updates naddala nga zino ayagala okubeera nga olanga naffe weetuli wali ku SMX Media osobola okunkulako ku enamba y'essimu ebisigadde obitulekere mu SMX sign out.